family thing goze una show ate bonnojja ate otandika okwata akazindala otandika okumanipulating abantu fe waffe twabigobayo dda abo bonna bakusasira bali batuyimbira ba Misa Kisemakula bonna twabagobayo dda fe waffe tuli bakambwe tuli babi nnyo yes sincerely waffe oyingirayo otya mwezo stupid manner you can't even start muli ku zino family era ziruchoncho zino nkupe ezo zemukozesa zembadde nsaba pate kadi this week kadi mujigabe kadi mwajigabadda kadi mwajigwa Zulaika kadi mwajitunda dda kadi ye mujimuwe muleme kumanipulating abantu kuleta ntalo kadi mwajitunda dda she knows my sister nankobera mulinde kagende my sister mama nyawo my sister ngankedde sawa 12 kiki kuddeeka baba ayinza n'okuba nga bammenye ekiro banange ekiri ewange my sister ayinza n'okuba nga nkubira nga bammenye sawa 12 oh my god kamusindikire kwene esimu yange ya Bobi Wine yanaaba akyagijjukira mwatugamba nga Museveni afuuka kapa Museveni afuuka engo ffe twabyogeranga nga tutandise struggle Museveni wafuukanga kapa musajja gwe wafuuka engo akati gwe wenkulaba mu kyaki obeera ofuuse eki obeera tofuuse engo bwenkulaba mu kooti ng'otudde ne mama woli jangu owulirize there is things you can do without crossing so desperation muyinza okukampeininga nga temukoze bintu bino era lwakuba musanga ba Kampala politics abamutwalanga ebisiriiza byobusirubusiru nojja wano n'obikola wano bannamawulire olwaliro bali badde bakufayalinga kati bannamawulire bali badde bakufayalinga noyisa statement ne we apologizing ne bakubuza wali ludda mu Uganda wali nyake wa Bobi Wine omwana wa Bobi Wine wamuwako wadde ka school fees omwana mama wa Bobi Wine wagendayo ko n'omulambulako kakati weekwasa naye ekifaananyi for what Either your politics go mulimu katemba wamwe we Uganda. Politics is everywhere. Everywhere. Gena mu toilet webakeyo. Toilet is politics is everywhere. Gena mu ntaana. Genda mu malalo ge wamwe. Weyambulo tekewe bafo nabe. Politics is everywhere. Fwe mutuyambe. Mbadde nsaba pate. Zulaika kadi mwaji muwadda. Bino mulimu kubuzaabuza. Kadi mwaji muwadda, we know it. Ejja kubeera nga sente za Zulaika muzimudizisa. Let me tell you. Kadi mwaji muwadda. Kati bibazze ku matama. Mumuwe kadi ye, tukoye pressure, fe tutandike tukole ebintu ebirala. Ene kadi eveewo. Kadi eveewo mugigabe. Mubatuuze bonna kadi ye mugimuwe. Kati temwagitunda dda. Kubanga ntamiddwa ogenda ne ku TikTok nga bavuma gundi ani bavuma Shamim Malende mbuyeerwaza mbuyeekola ki wakitatulaga bye yali alwadde ng'ata abamuvuma baseremba basajja be bavuma omukazi ne bamugamba tulage biki bye yali alwadde nze ntamiddwa kadi mugiwooli mwagitunda dda kadi mugimuwe kadi ye mugimuwe Shamim Malende mumubulire ekituufu that wasting her money. Singa eno kadi mwaji muwadda singa twava dda n'eyo mu deal mwina time gye musobola either kadi oba musazeewo oli mumuddiza ssente ze mugiwe Shamim Malende mugiwe Shamim Malende atandike okukola emirimu gye byebintu bye mubadde mumuvunaana nti talina Kampala kyakoze
kati kadi ate bwe munamigimuwa on the last minute anasobola atya okulwichinga abantu kati temulaba nga muli mukabadi mukolokota muli awo mukolokota galumonde. No, stop it. Stop it. Bino bye nali mbagamba in the beginning when nakolera live nti ekifo kya Shamim Malende mwali badde temukyesimbawo, yali badde discretionary. Yes, oluzungu kandi ogene ndi mukoki mwawurra discretionary kadi ya Shamim Malende mwali badde temugyesimbawo, kati ebalemeredde. You can't even say esende muziridde kakazi katumukazunza ne mugamba Shamim Malende nti simulwadde, mwe temumulabanga mulwadde. Should I say how she looks obulwadde? Yene nagezi mu maaso amalagala mukazi wattu yenna agezze mwana muto. Shamim Malende, she's a baby. Nze Shamim Malende ndowooza mukubisaamu emirundi ng'esatu mu myaka gye. She's a baby. Naye bw'omulaba yenna mu maaso yenna agezze, muntu ayinza ogamba nti akuze. No, that's too much. Mu myaka 5 kaali katini bwe kati. N'ababeera ali ku mpiso, n'ababeera ali ku paaki gye bamutadde mu mukono tayinza gejja bw'ati oyo omwana mulwadde. Ayinza n'okuva mu kalulu n'atufaako. Naye abasajja baseremba abatamanyi wadde na byabusawo, abatamanyi wadde na gyno problems, mumutadde ku pressure olw'okuba peegi zammwe bazisasudde ssente. Kati mugiwe Zulaika tukooye enduulu. Mugimuwe mubuzaabuza Shamim Malende mumuuzaabuzaako ki? Naye mbabuulire, if no Shamim Malende, there is no 2026. Tugenda kwegugunga. Kati katusookereko ndowooza mukikkirize. No Shamim Malende, no election 2026. Ekyo mukikkirize. Mujja zisesema. Mubuuza bwino tetumuyina, bwino tumuyina. Tumulina. Mulowooza munaakozesa ssente ne mutusinga. Temujja kutusinga kubanga oyo omwana yakola. Omukazi abadde mulwadde. Above all, yali threatened. Mukazi wattu n'adduka. Mwenna mukimanyi Museveni atta abantu. Bamaze okutta. Abalinganga abagamba, kakati lwaki yaze? Mwali mwagala akomerawo mu keesi. Mwali mwagala akomerawo mu keesi, kale abo ba comrade be babyogera. Olwokuba bamuwadde essimu ali mu ssimu. Mwe mukimanyi nti okukola live ku TikTok bakusasula ssente? Mumanyi nti okukola live ku TikTok bakusasula ssente? Kati mwe ababeerako nga mukayana ne mubeerako nga mukayana, oli ali mu kukola ssente. Ali mu kukola ssente. Nze nkooye bye twagamba nti Museveni afuuka kapa, afuuka engo. Ne tulaba abantu nga mwebikkiridde obukaaya. Ne mujja mu chachi yaffe ey'Olwaga ne mwetuuza. Nze onsangangawo nkuba. Nze nja ngenda kusibibwa nze. No, nja kufa no one noob. No, zino empisa tuzikoye, si bye ebintu ebyatulwanya. Naffe kato batandikeko. Si bye ebintu ebyatulwanya, tulaba birala. Museveni afuuka engo. Museveni afuuka kapa. Kati gwe omukatoliki bwe weegenda ne weetuusa muziki. Toyina kugenda mu madiini g'abantu. To manipulate ffe abali obw'emyoyo. Toyina genda. There is other things you can do without stepping into my church. Ng'ebintu okutambula ku kyalo n'oyamba bamaama. Okutambula ku kyalo n'ozimbira abantu toilet. Abakazi bayine ebidomola ebikadde ebiwunya ebikutte. Genda ku byalo scrapping ebidomola. Nze njagala okulaba MP ng'agenza ow'amaama n'akuuta amasefulya g'amaama gonna agalimu ebiraka n'agenda ne bagakuba ebiraka. Oyo gwe mukyala gwe njagala okulonda. Toyina kugenda mu church zaffe. Mutwesonyiwa abamu yes twazaala mu basiraamu. Nze nyina abaana abasiraamu, nyinazi Yusuf ne Zala newe namulita Zulika. Nyina abaana abalongo basiraamu, and I appreciate abasiraamu. Naye
temugenda kutumanipulatinga mutugamba Museveni afuuke ngo ng'oba otudde mu kyaki Lubaga toberango otudde mu bantu fe abali quiet naye gwe ekikuleesewo birala ekikuleesewo selefi digita erina okukozesebwa mulina okunywa we mukoma. Politics is everywhere. Genda mu toilet webakayo mpulire politics is everywhere. Genda malalo gamwe ku graveyard odire bafu yo ojona abirewo. Politics is everywhere. Kadi mwagigaba dda, kadi mwagitunda dda, ne mugiwa ate mmanyi omuntu alina ssente za Zulaika. Kadi mwagitunda dda, ne mugiwa Zulaika. Kati abalemeddeko, kati gufuuza omugogolo gwa Bazibota. Kadi mugigabe this week eggwe. Kati mumusendinga everywhere abantu bamukubama, omuntu bamukubama masasi. Why the party cannot have strong, solid decisions? Either they are wrong or right. Kadi mujimuwe. Kadi mujimuwe. Muleme kutamuza omukazi omulwadde. Kakazi katukakomyeyo ka Shamim Malende. Nze sikaagala. Sikaagala no. I don't like her. Not at all. Fitu wakagamba nako katandika okutandika okwambala obulungi. Ebyo nene n'engoye zigaalyambalanga mu campaign bizaavanga wano. Nze sikaagala naye ebintu ali tubikola for people power. Nze sikaagala naye olabira ddala nti omukazi mulwadde seremba n'atula ku TikTok tamanyi nakasoloke bwe kafaanana. Seremba no bomugamba nti akasoloko kafaanana kati atakamanyi takakwatangamu akasoloke n'atubulira sizes gye kenkana. Naye atandika okugamba Shamim Malende waki tobitulaga, waki totubulira omukazi nga bwe yali alwadde ng'ate kuliko abakazi abatudde ku platform y'abaserese ng'omusajja ajolonga abakazi bw'ati. Kati eno kadi waki temugigaba neeva mu ddiiro. Waliwo ebintu bye tusobola okukampeininga Shamim Malende ne Zulaika. Zulaika mu council atubulire biki byabadde akoze. Kati nganze omusawo, why are you coming from the council and you go and step in another position? Bwe tubeera mu bifu. Kati nga mu council obadde ogenda ku kyalo di mayor. You deserve it. You are very good. Namukuulira oyogera, we know authoritative. Oyo mukazi ayogera no mu council, she is speaking a good English. She is good. Nenze kyesagala ze behaviors zino ze mutulaze. Oba munakitegeera. Naye temugenda kitegeera bamwe na Uganda entegeera zaffe za njawulo. Tulondamu bye twagala okutegeera ne tutayagala. Nze behaviors zendaba nga mwekubisa ebifaananyi ne maama wa Bobby Young. Bobby Young omuntu eyasembyeyo omukyali yadde mikiiza. Abasinga mwenna mubadde temugendayo. Era kavuddeyo kasajja katunga kalabika bulungi. Nga kaagala engano, kaagala butto, kaagala ki. Fe tu contributing ano, omuntu n'agenda n'akakyalira. Ne ate n'oddira maama we. Ne ogenda ne mwekubisa ebifaananyi nabye. Kiba kiraga ki? Gwe bwe weekwata ekifaananyi n'omukazi oyo, maama kaneekwasa ekifaananyi naawe. Do you really? Maama kaneekwasa ekifaananyi naawe. Really, do you deserve it? Temutya ba mama b'abantu. Respecting ba mama b'abantu. Fe waffe Kasolo twamugobayo. Kasolo waffe takyalinayo kazindaalo. We don't care. N'amabugo aga Kasolo gasomwa last. Fe kumanya twawuuma omutwe waffe. Family yaffe togirinnya ngo gy'owuuzuma mbu n'obukaya bwembu ne ssente zo. Totubuulira. Twalaba dda ssente. Kiki kye twalaba. Era mukolerera abaana bammwe. Balimba bano abantu abaweddemu. Abatakyalina nakyakola bali awo bakuba empale. Shamim Malende simwade wali oyagala akomerawo mu keesi. Akakazi kono nakalwadde. Shamim Malende mulwadde. Alabika nafunako akantu akatini akamuluma. Naye nga nkazi watu
She's still all right. That's why we need to change amalwaliro gano. Tukole ku bantu ngaawo bajjanjabibwe baleme kubeera outside the country. They are worried about, they are outside speaking Swahili. They are worried of being in a foreign country. You know, they are not sure if the treatment is okay. Everybody needs to be treated at home. You know, those kind of things. Nenze, banang. Yes, we like it digital. Twagala ebifaananyi, twagala social media. Naye mukolemu ebisaana. Do not go away kwasa ekifaananyi ne mama wa Bobby Young. Mama wa Machete. Mama wa gundi mukazi wa Kivumbi. Gaddafi oyo musajja wattu tewali kagenda wa mama we nga ate Gaddafi mutuuze wa mu Kampala. Neba mulete mu kooti mulina ka twist ke mukola mulotetingira awo mu Kampala zugu. Awe mulotetingira mu Kampala. Mulotetingira mu Kampala. Nze nali yagadde MP dala akola emirimu. Genda mu bizigo gy'abo abantu, genda oyale ebitanda byabwe, teeka ebikunta byabwe wabweru, njagala kulaba ng'oyoza ku ssuuka ezirimu omusulo. Anti wajja kugogola Kampala. Sooka oyoza amasuuka g'abo abakazi agajjudde omusulo. Ogateeke ku bagambe bannange MP mwamulabye ali mu kwoza. Nze I prefer that MP than okujja ewaffe okulya wostia yaffe. Okujja ewaffe okutandika okusoma Kitafaali mu ggulu ng'osoma vice versa. Yes. Mulekerawo mujje politics mu madini gaffe mutuleke. Monday to Friday tubadde nammwe. Ku Sunday tubadduseeko tugenze mu church zaffe era mutulumbyeyo. Mutuwe peace. For God's sake, mutuwe peace. Mutuwe peace. President omupya alisooka okujja. After kati ebyamu 70 tubibala. Nabwaddako emirundi 50. Fe tugamba kimu president omupya alijja. Sooka bichachi bino byonna bi scrapping. Ebyo bichachi ebyo bisijuye ebyo. No. Fe wone Bungereza bali kutwalanga ng'atalina mazima. Wone Bungereza bali kutwalanga abatalina mazima. Wana abantu bamanyi campaign. We don't play joke. Bali kutwalanga atalina mazima. Okutuula ne mama ne wa Bobby Young ne weekwasa ekifaananyi. Bali kutwalanga atalina mazima. Bali kutwalanga atalina boundaries. Owomukazi gy'otalinyanga. Bali kutwala. Era omukazi mumugubaagubiza mumugjeeko amwenge olw'okuba mwe munoonya bifaananyi byammwe. Wakavuno mweto. Imana yanje. Ya Katonda wange. Anti Olunyarwanda luwemula. Sibawemula. Katonda wange. Kitegeeza. Ali ku maana yanje. Olunyarwanda nno lulimi nno lulungi bambi. Lusoundinga fane lulimi lulungi. Ne baba. Baagala tumalawo. Anyway, I will decide this and I'm going. Protest vote mugitegeke naawe erabike eyinza okutandika as early as possible. Mubeere beeteefuteefu mu bintu byonna. Problem gye tulina nti abaagala kaadi abaatweripamu tebakkiriza revolution to go ahead. Mwe mubeera mwogera wano nti mwagala genda kulumba ye ng'ekyata aba yapulaninzeeyo nti ayagala genda mu kkooti kwekwasa bifaananyi negundi. Kati awo ne mulemererwa. Guys, do not believe anyone eyesimbye mu kifo. Do not believe anyone eyesimbye mu kifo. Mwe mubeera mu planinga yabeera abaketta. Mubeera mu planinga yabeera abaketta. Tewaliiko yesimbyewo
ali mu revolution. Do not tell me that. Taliwo. Mugudde mabanja, mwetunze, mwenna mweyonoonye, oba Uganda batugenda kukola ttya for God's sake? After Museveni, olinganga agamba nti president alangirira agamba abasawo nti abasawo mujje mutuyambe buli muntu yena beka morphine asooke yeebakemu essaawa nga 6 tusooke fe abamu tutunule mu system tulabe ekigenda maaso. Singa obadde president mpya oyinganga agamba bannange ensi tugikutte obuyinza tubukutte tuyita abasawo mwenna twagala tulabe eddagala lyetulina mulina zi morphine nti ye musooke mukube Kampala yonna buli muntu mumukuba akayiso ka 0.1. Well, ekirala atabukidde bannakibiina kya NUP naddala abakakiiko ak'ebyokulonda abalumiriza n'agamba nti mbu batunda dda kkaadi ya Honorable Shamim Malende oba kkaadi ya Women MP Kampala mbu era Zahara mbu yabawa omudidi gw'ensimbi era kyeva alaba nti byonna byakola amanyi nti yaliwo. Kyagamba nti kati essaawa ya kakati bibalemeredde era nga lwakuba nti mumanya nti abantu bo baagala Shamim Malende kati bibalemeredde era tuuse n'okugamba nti mugimuwe nakyo kigwe. Ekirala naaba ng'avumirira bannakibiina abamu abagwefuulidde omugano mbu okudda ku TikTok ate ne boogera Honorable Shamim Malende amafuukuule ate nga munnakibiina munnaabwe talina kye yali abakoze, teri kye yali nti oba yali avuddeyo n'ayogerera omuntu naye lwaki mbu mumuggulako empalana bw'etyo. Kyagambye nti mu butuufu ekintu kibalemeredde lwakubanga temulina kyakkola.